Pastor Bugembe church yagizimbe ku Kyemmende. Ayina church nene. Lwa bingambye mbadde sibima. Era kati kyanga ne Bujinga ali mukola. Kirungi abasumba okola investment bwezi tobana. Kino ekivulu kimuteekawo Omukulu. Ng'omuyimbi banna okusoma nti baasute ne bagaa kimusaze. Awusaza adenga 11 ng'abantu tebannajja. Bantu ade ku mirimu. Naye kyedalabyemu naye Pastor Bujingo yabaddeyo ne Mama Fina ng'era bali wali. Ngono wanya okutuzire. Biga Pastor Bujingo yasooka kufumirira nnyo gundi. Pastor Bugembe kyoleta Mama Fina ku kituuti ky'omusabiriza kati naye mwali mbivulu. Kitegeeza kyekyo. Bujingo naye agenda tegeka. Sente we kubeegonzaawo. Bujingo muyimbi naye agenda yimba. Ayina hiti zaleeta. Bamufuwe sente Mafina. Bujingo alina oluyimba se. Luyimba kinga sirumanyi. Abakazi abafumbiddwako bawoma. Naye. Uno omutwe Bugembe akubye oluyimba. Bujingo akubye. Yimba mpulire. Abakazi abafumbiddwako bawoma nabajja n'omwana yaniriza waniriza owomerwe akupaka donkamu. Si afro. Tamusobola afu. Yalukolera mu studio. Kyali yawadikayo oluyimba. Bajja ku social media. Ku studio ze wali ayingira. Kyali si kyenkubuga yamuwandiikira. Jiga mu Charles muwandiisi wa mizaji. Yamuwandiikira. Alonkinga ddi. Ayina wajja kulonkinga omuloza mu visual. Taana afuna abantu. Ajja funa abalokole babeerayo abalokole ab'oku church. Ajja bafuna. Bujingo ali awulidwa ku bantu. Ababaayo. Kubanga buli lunaku emmotoka eziva 40 zireeta abantu. Mugundi. Mu Kampala. 40 ereeta abalala ereeta. Lwaki ogamba batoolo? Tomanyi nti kano kafuna nakali kafuna era wakyali yakyabbibwa. Tebakyali abantu abantu bawenvu. Layire. Mbeene kuveeko. Kati gwe tosiba betting? Sisobola. Osiba. Billa sisobola. Naye nga mwe bali abakyasiba. Simanyi. Owaye buli mwayine. Okiraba. Baba basuubira ofuna ku. Bujingo akulikeyo naye. Bujingo yalaze omutima omulungi wamulabye. Bujingo tabangako na mutima mubi by the way. Ate bulijjo gwabyoge. Njiki. Omusajja mubyo. Nakanze. Musajja mulungi andi some boy. Andi Sam. Bikwatagana naye. N'omutima gwe. Mulungi. Mulungi Bujingo. Okuva yaggoba temukyakwatagana. Bujingo tanza kungo. Tata wange fasi yaggoba ate okyakolayo. Okuva yaggoba TV kyendala gy'okozeeko agenda ku deotale bakumma. Baba okola sandabula. Tokyali mu fasi. Bwe yangoba nateeka wani. Nakutta. Akubuulire kakubire kano. Nakyali wa Bujingo. Nali manyi ngendamu. Nakyali wa Bujingo nali manyi ngendamu. By the way nali manyi bannaddiini mu nsi mwonna bwe basinga otegeera. Katonda. Bannaddiini basinga otegeera. Emisege mu ddiba ly'ente nga sibyawula. Naye naye yagoba kyakuyiga ki? Teyangoba Bujingo bantu omuwayiriza. Kyekyakuja. Bujingo kiseera kyakituuse. Ekyokubonaabona. Ekyokuvaayo. Wali oli eringa olya buli kimu ng'ogeze wuuyo okoze oyambala na niigiina. Nali nnyirira naye nga sina investment. Kati oyina zenkana ki? Ekinyentudde yannyeko. Yo Bujingo nalina bajaaji. Kati nina bajaaji nina neero mahindula. Sinayo media. Maliriza n'ensonga yaako. Sinayo media. Ogirina? Wangi. Era kwe tuli. Wangi. Ogirina era kwe tuli naye ontiisiza nti omusajja alina oluyimba. Bujingo bakazi bawoma. Bakazi bafumbyeko bawoma. Kati nga ekitera tugoberera Bujingo. Yagamba sina kye mwagaza. Si musumba w'amaanyi. Yamanyi nze simugoberera. Bujingo tomukiririzaamu. Mukiririzaamu ampaaki. Gwe mukirize mujja kuyayina osolokera ku makyano ne bagoba n'ogenda nokola ku TV. Sisobola. Bw'aba ampadde mba simukolera bwereere. Mba simuwa amagezi gange. Yasobola obikola byenkola asobola okukola byenkola. Teweegomba kukolera Bujingo. Bw'aba ampa ssente. Akatulwait naawo nobeera onaganja kukolera omusajja nga Bujingo mukolereko ko. Megatron emmala. Megatron emmala. Okyogedde tomanyi binajja maaso oba? Yange. Waba mpa ssente mukolera. TV esinga obunene mu ggwanga mu Uganda. Ne radio inazi radio mu Uganda. Kyotegeeza. Olwo kuba omunene nga tolina magezi. Nga mukabukka. Si buli munene nti w'amaanyi.
ngambye TV si muzeeyi oli muzeeyi wange yanze okitange ssebo si taata otomanyi taatawo taata wange omumyoyo mwanza kuba yanjija wala yakujja wala yensi eno yamujjawa yanjija mu Butembeeri nanyingiza media nteekateeka za Mukama Katonda anti era sinza muza oyo Susan omulaba Susan yanjigiza leediyo ate yandikuyigiriza kusobola amatooke gatasobola era obanyi bameka bagenda okusoma okuyiga leediyo eyo okugiyiga obulungi nzi ku magezi ga Susan gentuddeko nawe okunfuna eno product ya Bugingo yebale era Mukama taata nsabira Pastor Bugingo afuna amaanyi g'ekisajja azaale mu Susan weegulako oyagala kuzzaayo ku mulimu nsaba Pastor Bugingo Mukama taata musaasire afuna amaanyi g'ekisajja asobola okuzaala mu Susan ate kati olaba azaala mu Susan bweri nga yazaalayo omwoli omulala kati gaggwaawo maanyi gaggwamu motoka eggwamu amafuta batule negwako omuliro tekiriiyo kisoboka oba omukazi oli yamuloga mpozi nga Bugingo yafuna ekikulukutu nga kyava kuwe ne kijja ku Bugingo kisoboka oba otoyinza kuŋŋanga olina abaana nga 7 anotuuka kati talina 7 bali bameka kati abalamu waliwo baana mpozi nogwemanyi omu eyafa omu ng'omumanyi nnyo ani buki oyo taata wange sibula abantu nkooyi Susan mukusaba bambi tokuula taata wange muzaalire zaalira kitange Bugingo tomukuula wetulitegeera nti omukuula nja mukwata muzza ekitende Susan kwegayiridde yavuma omukazi oli mbumubi yalungiwa layira naluswa yalungi oba lwakubanja ganye ebikyalo ebinenenene bayi